Banange ntambuliza ka video kano kantukire ku bannayuganda n'okumanya nti bannayuganda muli basiru nnyo naddala abantu bannamadiini muswaza nammwe abeeyita bannabyabufuzi abamanyi okupolota n'okunoonya akalulu era abagamba nti abantu babaagala tumobilize mutandinga against one person mumugamba nti omuntu avuganya gavumenti bw'agenda wafudde omuntu alina kwayo miliyoni 4 oba mwe mulowooza nti omuntu avuganya gavumenti mulina musiiga bukyayi gavumenti esiigibwa obukyayi olw'ensonga nti abantu abo ababeera bagivuganya bakozesa ebyo ebibanyigiriza nga bakimanyi nti definitely binyigiriza n'abalala abawerako kati naawe awagira gavumenti naawe owa gavumenti olina okukozesa ebyo by'omanyi nti opposition ebikola nti naawe bikunyigiriza kati nkubuulire ggwe munnayuganda matuufu bw'okera ku makya n'ogamba mbu Kyagulanyi yawadde miliyoni 1 ng'olowooza it is a weapon to be used okumunafuya eri abantu Uganda teri byabufuzi muli balalu nnyo kyova banze nabikowa abantu betuvuganya nabo tuvuganya n'abanaku bannaffe atembe y'amataka poloti ya neighbor abagira gavumenti atunde engatto Museveni atugoba ku nguudo abagira gavumenti avuga boda amafuta ga buseere abagira gavumenti avuma Kyagulanyi omusisi wa chapati alina n'envuuza apama ku nkoma avuma Kyagulanyi avuga taxi avuga ya mugagga emyaka 4 ulya avuga ya mugagga emyaka emeka avuga taxi emyaka 4 avuga ya neighbor we ona yakera nakugamba Kyagulanyi waddeyo kakadde kamu miliyoni aswaza ayogerera filimu mu kibanda naye najja olwokubanga abagira gavumenti nakugamba nti Kyagulanyi waddeyo akakadde kamu mufune okuvuganya okutuufu munoonyenga abavuganya ebikyamu ebimuliko mubikozesenga byamazima Kyagulanyi abalimba tayinza bazimbira amasomero kubanga n'abaana be tebasoma Besigye abalimba tayinza bakolera nguudo nga newe talinayo toyima apama gundi abalimba tayinza bakolera kino kuba naera kina waka tubere bantu bakulu bombokera tikamana wansi agenda